Anjagala okwaniriza mukwano gwange n'okusanyuka nti ofollowinga ate era oyiga mu mboozi eno. Wandiba oliawo ng'olina obukosefu obulumi bw'omutima bwe wali oyiseemu ng'okula ekyakuaffectinga ennyo nga kati ne wootuuse ng'amazima tosobola kuvaayo kubeera musanyufu, tosobola kuvaayo kubeera na banno kukuŋŋaana nga gw'owulira nti life eri gye wakuliramu ng'oli muto yakuleetera okweyawula, self-esteem nga yafiira ddala. Ndi wano okugamba nti olw'obujulizi buno bwe tulimu olwa mukwano gwaffe Andrew bugenda kuba bukuyimusa bukomyewo osobole okutuula naawe ogambe nti ndi muntu Mukama gye yanzijayo gye nayitayo naye ate olina ky'oyizeemu. Tugenda kuba tukomawo, tugenze okuwummulamu nga Andrew bambi watuuse ku myaka emito around 9 years. Atuuse ku ddaala ery'okugenda eri omuntu afumba abeere nga munnange amwoleza ku bintu ayozaawo atwalayo kasasiro naye nga kye bagenda okumuwa leftovers. Omukyala z'alina omukuŋŋaanyiza bano bandidde bakasitoma n'abeera nga amuteera mu bakuli. Ankomewo obutereevu gy'oli. Otandika ofuna kamere. Ntandika ofuna kamere. Emigugu ogisuddewo banajjo ngikwata. Kati mbaamu n'ebibiri n'okufuna kamere. Kati nemba nga obulamu butambula. Kati nentuka ekiseera nti waliwo abavubuka ababeeranga ewaka. Kati abavubuka abo ababeera ewaka nga bazannya matatu. Kati jjajja oyo nanyini makaago era yatunda walagi. Era natandika nange okutunda walagi nga nina emyaka 9. Ng'omukolerako. Kati jjajja oyo yalina obuzeezeze ng'aba n'obuvubuka obutototo bw'obutyo. Kati ng'ogenda okulaba agamba mbeerera akaawo kanzije n'abako weyebbika n'ayitamu n'akavubuka ke. Kati ewe namanyira okutunda liralira abaapi nga omuntu wajja okunywa walagi nsooka kutesitinga ne muga kali super kano oyitawo otandika okunywa osooka testinga kayitawo kano kalungi. Kati we yayogera we namunnyonnyola ng'ekyoyo kati ng'ajjanga agula ntandika okufumba walagi nengera we ngenda eri bwenja kuba bayi tebatwali tetulya nga lumu na lumu bafumbayo ekiwunga awo n'ekijanjaalo naye nga tukirya saa 12 kigatte ekyemisana n'ekyeggulo once in a while. Kati olwamala nendabanga embeera kalubo neŋŋamba kanzireko ewa maama. Kati bwe naddako ewa maama nembeerako ewa maama awo nengera sikola ki sisoma. Bwe nabeerako ewa maama kati omusajja ono naye baali bamusalako ku mulimu n'afuna omulimu kesi gundi mu poliisi. Bwe yafuna omulimu mu poliisi yatandika otigomya abantu ku kyalo. Kati bwe yatigomyanga abantu ku kyalo ng'asiba abaana b'abandi. Kati bano abavubuka abayagayaga bwe bansanganga bankubanga. Kwegamba ovudde eno oddeko ewaka olabe oba onaafuna obuddamu oba okubeera. Taata ku mulimu gwali guweddewo ate ogenda otuuka ng'afuuse wa poliisi. Kati baacunya balina cunya nga baacunya balina kucunya nze. Kati nga bo balowooza balumyani balumya taata kumbe ate balumyani nze. Kati nentandika waliwo omusajja omu yajja naga akaana kako katugenda kakuba tukatte. Oyo omusajja atubonyabonyeza yali anywedde enjaga. Omusajja yangoba ne nebbika ennyumba y'omusajja. Kati we nebbika ennyumba y'omusajja omusajja kyanyamba yali musirikale. Kati mu kubeera omusirikale kyava agamba kale mugezaako ne mukwatako tugenda mutta. Abavubuka ne bajja nga baagala kunkuba era ne bannyamba ne bantolosa ne banzizaayo ewaka. Kati ne ŋŋamba maama. Kati bwe nagamba maama n'agamba omusajja nti munnange nno abagendeeza kukola ku fujjo abaana bo abantu bagenda kutta omwana oba bamutta bamutte mbadde nga simwagalawo wano. Nempulya nga kikola kinnumye. Kati wayitawo ebbanga lumu yajja agunywedde. Kati nga naawe era mu baneiba alwana era nga tusula ku mizigo. Tusula mu baneiba mba Land Road nga balwana emisana n'ekiro. Kati lumu yajja agunywedde n'agati akana kugenda akakuba amasasi. N'akookinga emmundu. Bwe yakookinga emmundu n'agintunuzaamu. Yagintunuzaamu mamange n'amugamba nga tonnatta ye soka kuttaani nze. Mamange n'ayimirira bw'ati ngenda vayo nkabalule tusatu katwala wa taata waako vayo nkabalule.
ati ne bamuwoyawooyaawo bamala omuwoyawooya n'akivaako naye nga amazima obulamu bwange bukola ki buli mu matigga okusinziira ku kyalo sobola kutambula ewaka waliwo obuzibu sisoma kugamba ng'obulamu buli mu mbeera etategeerekeka kwegamba akuwalana bw'awerekerako akubanja gwajabagira nti luli yakutunyanga tannafuna ku mmundu era obuyinza abuyina kati nga ayinza wewaka wabeerangawo TV era abaana mubaleke balabenga TV ebintu ebyo babisaanidde yalina black and white naye nga yagisiba n'agitunuza ku kisenge teri mwana gikola ki kubanga nze wendi n'ababe nga abakotoggera okulaba TV nga radio yabizingazinga mu bitambaala n'azisibirira ku kisenge mugundi twalina lumu emu n'agisiba n'abituga n'akulaga nti teri bikola ki bikwatako essowaani ze nange nga teri nazo ziriiramu teri ziriiramu mwana wa mukopi yes kati obwo obulamu netujja nga tubukuliramu kati netukesera n'enguba n'enkaluba nga sikyamukola ki nga sikyamutya okusinziira mu mbeera gye nakola ki gye twali tuyitamu naye ne ŋŋamba maama naye nga lwaki sisoma gamaga ojja kusoma kati ekyo kyayogera kati walingawo akasomero era eyo saidi z'ekitintale ng'akasomero kali zali lumu zimeka P5 ogisanga wali mu lumu ki ne P3 eri mu lumu ki ne classes ndala nga class 4 ziri mu lumu ki emu ati nengenda ng'osasula kasanvu nembeerangaawo nensitandika okugenda naye nga n'ebyensoma sibitegera kubanga omusingi gw'okusoma gwali mu ki mufu ati wayitawo ebbanga nkola ki waliwo bamaama bange abato n'omu yava mulamu boyese no bali bakolera ku gundi ku bench wanukaawo batunda madagala kati mama wange embeera bwe yatabuka kubanga biri ebiseera ng'alinawo teyabanoonyanga naye yabanoonya embeera emaze kukola ki okutabuka ng'agendayo ng'abasinkana ng'abamulaba kati nga nange entandika okugenda ku kyalo nga noonya overkedo nga muwanula nga mubatwalira nga bampayo 2 bampayo 5 nga mberamu n'akasente nentuka ekiseera nga ndaba embeera ensuseeko nenzirayo ekataza kati bwe naddayo ekataza nenzirayo mu life yange eri ey'okusabiriza akamere kubanga eri wali wakoze eki wagaanye kati bwe nadda eno nenkola ki ntenga okusabiriza akamere kati waliwo bayitanga select kati nga bano abaana abagagga baba bazze okulya chips chicken biki kati nga bye baleseewo ate ffe betubba tulye amagumba gaabwe ge baalyangamu ffe ge twalyanga kati nga tuyinza okubala nti sawa bagenda kuyiwa kasasiro saa 12 nga tugenda tugumiko eyo kasasiro nga tulondamu bu chips obwo magumba agaliko ennyama nga tubala lunaku lwennyini lwebakoze eki ge balidde netulondamu naffe ntandika okulya ku ntiku netwefula tulidde enkoko so netujja nitukulya mu bulamu obwo kati taata wange nga tayagala kundabako lwaki yali tayagala kundabako waliwo story gye nawulirako nti maama wange tata nze first born mubalenzi mu baana 35 kati taata wange yali anjagala nnyo lwanzira n'omulenzi asooka kati maama wange yali atambula kamunye nejja nemukunyoola enviri muki ekunyula maama wo negenda kati awo byonna byagootanira tata natandika okupita ekisiraani biki kati naaba nga tayagala kukola ki kundabako wasooka kubeera mwana muganzi naye kino ekyatuuka ku maama wo nekindetera okubanga n'ofuna rejection eyo kati nga sobola genda ku bata kati nga bwe ngenda ku bata jjajja yange yaŋŋamba genda ng'osabe school fees sala kubeera naawe nga tokola ki nga tosoma nengenda okusaba school fees tata naŋŋamba nze sina sente ze ngenda kuwa kati nga wakwatibwayo akafansonyi akuwayo omuki omutwalo n'ogenda n'osasulayo eri kukitegeera kati nentuka ekiseera nga ndaba education gye nina tekola ki temala kati nentandika okubeera ne ba anti bange abo ne batandika okumpayo ku ssente nentandika okugenda nga nentandika okusoma embuya nentandika okusomera embuya nensoma ate ne batandika oziwa maama nazikola ki nazirya eyo yatandika ozirya kati nga nze maama wange akola mu bata ntata nga akola mu bata naye engato ze nnyambadde nga zonna zaabalukabaluka
kati wayitawo ebbanga ttono jjajja n'aŋŋamba no sigenda bisobola kati nga wiiki olwo jjajja ki kubanga oli gwe mwasooka okubeera naye yafa jjajja ono maama wa mukwano gwa maama wange wamaawo nkitegedde kati nga gwe tubeera naye kati olwayitawo ebbanga ttono jjajja n'aŋŋamba sigenda kubeera naawe tugende mu fida nga tosoma nga soma netugenda mu fida bwe twagenda mu fida ne mbawawaabira bwe namala obbawawaabira maama ne bamusaavinga ebbaluwa ne tata ne bamuwa ebbaluwa ne bajja kati we bajja ne boogera ebintu byabwe awo temutwogere nze mbagamba nze amazima saagala kulya byammwe tebinkwatako njagala kumanya nti naasoma oba siisome tata nga kyava akikola statement naga nze nakwatanga ssente n'enzuwa maama wo osome nze simanyi lwaki tewasoma maama n'abuuza tata n'abuuza maama saakuwanga ssente maama n'asirika n'addamu n'amubuuza saakuwanga ssente maama n'atulika n'akaaba. That means taata we yakwatanga school fees n'aziwa maama wo? N'aziwanga maama. Wow. Maama n'akaaba. Kyenva mbagamba nze sagala maziga gammwe njagala kumanya nti naasoma nangamba nze sina musango ssente naziwanga ani maama wo ne bintawula. Yomuna akwata agagene banzijayo ekataza naddayo ekataza ndowooza kati ensonga z'okusoma zikoze eki zigonjoddwa njagala nkuleete n'omu yakwata 10 kumpa kusoma awo byakoma kati we nabeeranga walingawo abavubuka ng'abavubuka bali balina effujjo walingawo omuvubuka bamuyitanga Uncle Musa ng'abankuba emiggo nga bakubira ki ate nga bankubira ki nga bankuba emiggo nga bayinza okubala emiggo gy'abantu oyinza okuba nga ogenza okukima amazzi n'ofunayo kaddiirwa awo akaamangu naga nkusulyayo wali kasasiro wange nyagala ofunayo akasente ak'okulya kati bw'olwawo giba miggo kati nga ne wali nafuuka nga houseboy baali bawaka ewoono muzeeyi jjajja kati nga bayinza okugatta emiggo nga wabeera nga abantu nga 30 nga n'abamu bajja buzzi ne babala embooko z'abantu abo abakulu 10 abato 5 z'embooko nga 200 wali wafuuka mupakasi ng'abazinkuba kamera ne kayisa omusaayi ate nga balina kuzinkuba so nga bayita abantu bali ne bankuba bo bankuba emiggo nga jjajja yali nga talina yekyayogera tugamba yali bibye nga yenywera wala jjo ebikaseera abeera mutamiivu bankuba emiggo mukunkuba okw'emiggo bankuba emiggo emirundi egiwera nga buli nga ne bwenkola akammensi kati nga abankuba kabe ne kafuuwa bankubisa nga gino emiggo gy'emigasiya ng'abankuba embooko ne bw'obanga mwana muto ng'abankuba embooko zo nga bazinkuba kati nenzijja mweyo embeera nga nkuliramu eyo embeera kati nentandika okulemera ku taata wange yali ali waka yali ali awo nga ntuuse zo mulabako nanneekanga kale ne tubeerawo ne tunyumyanyumyamu kyava muli afunamu ekirowoozo nti kankwate atandika okunteeka kale mu bannange kati bwe yanteeka mu bannange naga naye njagala tugende mu kyalo bwe twagenda mu kyalo ne tubeerayo okuwummula bwe twagenda ne tubeerayo kati njagala mbabule okumanya sitaano nalina ettima bwe twatuuka mu kyalo waliwo omusajja yava eri n'akuba essimu n'akubira maama waffe omu ku bamaama baffe abato ababeera ewaka n'agamba omwana oyo mu kibuga bamwagala ntaata wagambye mutegeke mangu bamukola ki bamwetaaga kyava mbuza mwana ki oyo Andrew tulinnye kuba balina erinnya lye bampange bali bankazaako tulinnye bamwetaaga mulamu yandinkubidde mulamu yandi n'agamba mujangu nze ngenda kuva Masaka mpitawo mukole ki mutwale kati munnange nga neeteekateeka ngamba oba banjagaza ki oba nkoze ki nga nange neeteekateeka kati waliwo gwe nali nkozeeko omukwano gwange eyo mu kyalo n'atuwa enkoko kyenva ngamba eno enkoko sigenda gitwala kanjire ne baganda bange tugirire waki wamu nga tugisala tugifumba nga tugirya nga obudde buyita ng'oli ayitawo nga maama ampa ssente ezindeeta era we natuukira Kataza natuukire Kataza ewa taata nagaa nja gendayo ku wiikendi ambulire ekyanzikisa mu kyalo kati olwamala nga nkola ki nga ŋŋendayo bwe nagenda nga omwana ono
lwaki towulira kyekyakuggye mu kyalo ani yagambye ove mu kyalo ne ngamba muzeeyi omusajja yaze n'agamba banneetaaga n'agamba oyinza otya okukwata enkoko n'ogikunyulako omutwe maama nawunga ani yagamba enkoko wagikunyulako kati information eyava mu kyalo bagamba taata nti nakunyudde enkoko omutwe nebino ebyokujja nabyepangidde buki bwepangizi okitegeera tobola omwana waliwo ebintu tutasobola kwerabira mu bulamu kubanga enkoko tubagisala ne tugirya ffenna ng'abaana okitegeera ne baŋŋamba banneetaagawa e Kampala ngenda otuuka e Kampala nga njagenda ku weekend ewa muzeeyi ngenda otuuka ewa muzeeyi nga tampitangako nga gwe towulira n'ogaa naye nze waliwo ekinnondoola ekinnemeddeko nali sibimanyi kati nze ngenda okutuuka ewa taata nga tampitangako taata yanvuma taata yamugba ne wano genda oli muyaya omusajja yayogera ebigambo byali bingi nepaakinga nenzirayo ekataza neŋŋamba kaakati ddala nze ngenda kubeerawo gye wavudde gye bakuba emiggo tegyo dda ewa maama wange sisobola kubeerayo ewa taata wange sisobola kubeerayo newe kataza wennyini wazibu wa kubeera nembeera mu bulumi obwo nga simanyi kyakkola kati wayitawo ebbanga bwe nakomawo kataza nga nkaaba amaziga buli lunaku naye ng'era nongoosa eddwaliro kati bangattako n'okulongoosa eddwaliro bampa ekyokulya kati nintandika okuba nga ŋŋenda nga nsoma kuba nagenda nga nentwalawo vakedo mba maama bange bali ne baŋŋamba tosoma konze tugenda okutandika okusoma nintandika okusoma nga nze onsanga mu P6 naye nga n'ebyempandiika sibikola ki sibitegeera nze kye nalwana nnyo okulaba nga njugolo ki oluzungu kati ate nga n'esseere zange ze bawa maama azikola ki azirya nga tosobola kuddawo n'obagamba naye bannange ssente sizifuna kati maama yewe yage kati nga ntya kubanga friendship ya maama wange ne bali mbanja gikola ki jagisazaamu kati nga maama muga school fees bamwetaaga nze nvaako ekyo ng'akivaako kati nga nze kaseera mbeera ku ssomero nza tasasula school fees kati ttamu weggwako sijjayo na report nga ngenda mu ssomero ki eddala kubanga mmalire we naabijjayo ne besijjayo byonna biki bifu nga ngenda mu ssomero eddala kati bwe natuuka mu P7 era yali mbirigo saatawana kujjayo gundi results saazijjayo wakola mpaka Piero nakola naye saabijjayo kuba nali era mmanyi biki bifu kati wayitayo ebbanga nenvaayo kati maama wange omu ku bamaama bange bano abali bampeerera era ayina amaka ensanje kati kyava ajja n'agamba maama wange nti Andrew mumumpe mutwale ensanje kati olwa manti wange kyava ajja n'ambriefinga n'aŋŋamba nkutwala ensanje ogenda kulya buli ky'oyagala ogenda kuba mukulu ewaka ogenda kulabirira abatoobo buli kimu kyonna kigenda kuba mu mikono gyo tetukeera kukola kuba bba yali akola mu Kobil nga naye akola kugundi ku bench wanuka kati ewakanga obuvunaanyizibwa bwonna busigalidde ani nze nanga naye saagala mpisa mbi saagala bubbi saagala ki amazima up to now ntambulira ku magezi ago ge yampa kati neŋŋenda ensanje kati ngenda otuuka ensanje waliwo omugaati eggolu weeriri buli okitegeera kyonna kyobadde weetaaga nagamba no kankole empisa nentandika okubeerawo ne maama wange awo ntutandika okulabira nga abantu mennakaseero n'ofisaako ebitaano obulamu ne bunyuma maama nge kyavaaga asigenda kubeera naye nga tokola ki nga tosoma ne bantwala ku Nsangi secondary nentandika okusoma naye nga n'ebyensoma sibikola ki sibitegeera kati wayitawo ebbanga toneŋŋamba maama ebyaddala ebyokusoma tubikole ki pushinga nga bigaanye pushinga bano abalala nenze ebyange bikole ki bikomaawo weerera baganda bange tandika okubeera ewaka awo kati waliwo neighbor kati neighbor nga yazaala abaana bawala kati before nga maama nge tannajja mu maka ago omwami yali abeera yekka kati nga ajja teyagala banne omwami ono afuneko ku baana be kati nga ayina ebintu byakola maama nze byesaamanyanga naye nga grudges zaalinga waawo rangos nga bayomba kati mu kubeerawo awo lumu ngenda okuba tutudde mu ddiiro ngenda okulaba twali ffenna tuweddeyo amasannyalaze gagenze tutudde ngenda okulaba amasowaani gagwa ate wali yali agasuula kyenva ŋŋamba amasowaani agagwa ffenna tuli mu ddiiro kati nga omanyi nti
omukulu w'ewaka bali tebannadda ne ŋŋenda nkebere ŋŋenda okebera nga bwe kimu kiringa bwe kiri nga tewali gamba nti oba waliwo asuula amasowaani eŋŋamba kiki ekisudde amasowaani tuba tutudde bwe tuti emmuunyenye ne zijja nga ziyita ne zigenda mu bisenge ennyuma zaali tezinaba kutuuka kuba wali wapya ne ziyita mu bisenge ne ziyita mu bisenge ne zijja ku ffe ffenna ne zituyitamu olwamala emmuunyenye ne zifuluma ne zigenda kati mu kutya okwo ne nkubira maama essimu bwe nakubira maama essimu ne munyumiza kati bwe namunyumiza n'agamba kale kumbe yo bategedde ekikoze ekiriwo nti ago mayembe kati nenkola ki kati bwe bayitayo ebbanga tunaŋŋamba kati ŋŋendagendako emukono sigenda kudda kati kumbe agenze ku musawo kati yajja ku musawo bwe yajja n'ebiki n'abisimba ku geeti bwe yabisimbaawo gyali mitwe gya mbuzi ne tugisimbaawo tumala ogisimba tubeerawo natandika okuntuma eyo w'omusamize nga tukola ebintu bingi twakola ebintu bingi genda oleete eddagala bweriti genda okole bwoti genda okole bwoti genda oleete bino otandise trend y'okutuma ku musamize gwe kati afu genda oleete eddagala netusimba amadagala gaali mangi ekitegeeza ekintu kino ekyokukyalira omusamize wakitandika ku lwakino ekyo wasanga ewa maama w'omuto kati tutandika obikola netusimba ebintu byali bingi naye ngenda okulaba tekimala omukazi ono asussizza jjukira kati bamaama babiri be bali abagagga mu famire kati nga bw'okosaako omu ekika kyonna oba okikoze ekikosezza enva ŋŋamba ono omukazi asaaga ne mulumba ne mugamba nnyabo bakuwaanawaana senga maama wange abaako ekimutuukako nja kutemaatema nja kutema naga omwana agambye okuntema omwana biki kati taata wange buseere korona bwe bwaliwo aba ayitawo kolo teyalina maama kati nga bw'abeera ne maama tamuyimiriza kolo yali yekka n'amuyimiriza n'amuga omutabani wammwe yagambye okuntemaatema n'omuntu ndoga maama we yagambye okuntemaatema munasirikire maama w'amayembe kati olwamala taata n'agenda naga kaali kati bwe yadda n'abinyumizaani maama kumbe ye maama nga awuliddemu essanyu kyomukazi oli mulangidde kati kyakola amanyi tukikola ki tukimanyi sajja n'atandika Jennifer tabano saala kuddamu mulaba wano era kikulumbye saala kuddamu mulaba wano n'amugamba ate kati akoze eki ensonga ntono nnyo ensonga nnafu ogambye saala kuddamu mulaba wano maama n'aŋŋamba omwami atabuse tyala kukulaba wano n'aŋŋamba kaweddemu ngenda kuddawa munnange wayita ebbanga ttuno omusajja n'atabuka n'akugoba n'angoba kati ekyengera awo waaliwo baganda baffe ku sayidi ya maama neyegayirira abamu ku baganda baffe abo n'aŋŋamba ngira nsulanga awo naye nga nawo kwerabirira kweriisa jjukira kyengera sigikola ki ozeemu mu situation eri sigimanyi kati wetwatuukawo muganda wange nga naye yeekolerera afumba ku mikolo nange nina okwekolerera kati maama n'aŋŋamba ojja kujja ng'osiibe ng'ensangi olweggulo gende nga weebakewa ekyengera nebinsobera kati ninola nga tebigatta nenjoyininga kaliyoki waliwo ne mukwano bamuyita Edi anika kaliyoki tugenze mukeeyo mu kanaani tuzunze eyo kasengewa olwo nga muyimba tumayiminga nendaba nga ndoza byensobola bakuwayo 10 n'olya chapati negundi n'ekyayi kati netandika okubeera bwentyo embeera nenkola ki negaana engamba maama embeera ekoze eki egaanye kyavaaga kale ngenda kwogerako ne jjajja waabwe maama waabwe kubanga baama wange ono bagatta bataata bataata baali baluganda nejjajja nga azaala maama kati nga maama waye wa kika kiki kirala nagenda nayogera ne jjajja ngayogera ne jjajja naga tewali buzibu ajje neŋŋenda bwe nagenda nga buli kimu waliwo ekiri naye ng'olina okuba neki n'empisa ba walingawo abaana ab'ebika ebyenjawulo kati maama wange oli omulala gy'abeera kati munne nga ntuukawo nga tubeerawo kati bwe twabeerawo olya buli kimu ky'oyagala kati lwakyalumu ne bantuma ogenda jjajja nga yalina eddwaliro yali nga namugongo ne bamuwummuza n'akola kiriniki
kati tuba tuli bantumye nzirayo ngenda okusanga nsangawo ate embeera nga baŋŋamba tiwagenze ku taapu noyonoona taapu kati omukazi ayagala taapu ye konze nagenzeeyo ddi ne mbagamba sinze yabadde alina okusena amazzi leero sinnagendako nakutaapu nga bagambye gwe kennyini eyagenzeeyo era mama Angel alumiriza gwe yazze ku taapu ne mbagamba bannange sinnagendako ku taapu bannange tewagenda ku taapu kusiima mazzi naye kyavayo kyatuukira ku nze ngenda okudda nga bagamba nayonoonye taapu ng'omwoyo gwali munene ne baŋŋamba nayonoonye taapu naye ng'amazima saagendako ku taapu kino nkyogera nga ne Katonda awulira saagendako ku taapu nga nayonoonye taapu nembeerawo neneetonda nebyo neetonda sibikola ki ne bannangira nga bwe ndi omusajja ng'omunaku ndi munaku kinemi okutegeera ennaku yange naye ng'amazima sinnagendako ku taapu nembeerawo omwana omwebulereze kati waka waliwo abantu 3 abakulu baliwo bangi abakulu kati nemba nga nze ninganga ogamba buli omu bremu agitadde kwani kunze nga n'omulala yakoze omusango waali nenga batadde kunze ye baleme kumwogerako nga naye tasobola kuvayo gabana tasobola netubeerawo ogwo omuyaga negukola ki neguyita kati ne bantuma ekasu enabulagala awo waliwo jjajja baffe abalala kati ngenda okudda nga te omuyaga gwa rediyo nga baŋŋamba nataddeko rediyo nenjireekaanya nga ekisenge kya mamange rediyo gye yabeeranga nga siyingirayo nga waliwo omuvubuka omukulu gwe bayita Katha nga ye muvubuka atwala ewaka nga yalaba TV yaga tutekeko TV yalaba buli kimu ekifo ewaka ne bagamba nataddeko rediyo nenjireekaanya ninga Andrew Wattu n'obupeesi obuteekako rediyo sibukola ki nga sibumanyi ngolo wayingiddeyo otya kati nye nga nayiseewa kuba kiri ekisenge kyali tekiyingirwamu muntu mulala yenna kujjako maama yakuyitanga kindetire oba kino nolyoka ogendayo naye nga simanyi sina kugamba nga kinsuseeko nebanga naleekanyiza omuntu yagana yonoona taapu yayogera era yagamba nti waleekanyiza rediyo naye mbagamba nze bannange n'obupeesa sibumanyi kati mama wange we yakomerawo nebatuuza mu meeting famire yona neggwayo wanoonye rediyo gwe tomanyi ngyova tomanyi ennaku yo kino banjogera ebigambo byali birinya tulika nenkaaba nga mazima sinnabakwata ku rediyo ogwo omuyaga ne kuggwa simanyi kirala kyajjawo kulo nasanga bampankingidde engoye zange mu kaveera jjukira taata wange tayagala kukola ki kundabako bampankingidde engoye mu kaveera kati mu kumpakingira engoye mu kaveera nkomawo ate bannange kiki babali bantu nga tukukooye genda ne bakola nusu 1,500 ne balumpa lwa transport nonye gye nkola ki gy'olaga gyendaga kati ne nkwata akaveera ako nibangaba nemungo bandagewa mwagala ndagewa eri gye ewaja jango olwa naye sobola agenda ba Luganda nani no kati bonna babeerawo ekijja bakommunicatinga tebakimanyi omwana yakoze ogamba babanga abayisa gundi yona nemanya nekiwaaka ogenda otuuka mu bbongo oswala buki buswazi nga kati nzirewa kyenakola neŋŋamba kaakaki kijja kijje bw'abanga kitange yasinkanako mmange ne babeera bonna kati kunze ku babiri taata wange nange wajjawo awo akola ki afa nenkwata obuveera buno nenjolekera kabalagala kikuba mutwe kati taata alina amayumba mangi kati ennyumba y'ekikuntwe yali yagikola ki yagivaamu yagirekera abaana baganda bange abamu besimanyi baba bali awo nga nkoze eki nga ntuuse n'obuveera bwange obwa green ngobye kati wenzize taata wange oli ow'omukyalo gwe bagaba gwe nasalira ekkooti naye abeera awo agenda wiikendi mu kyalo baba bali awo nga ntuuse tulinnye kiki konze nzize bangobye gye mbeera gye mbadde kati sina waakubeera yingira tebangoba kuba bamanyi ndi mwana waki wawaka anyingira kati bwe nayingira nga bakubira taata Andrew azze simusangawo nja mutemeratemerawo simusangawo ne mugamba mumumpe ne mugamba omanyi wasinkanako maama wange kale tujja kulaba bwonontema bwondoba ndo tunaba kuntema nange nja kukutema taata teyajja olwo mutaddewo teyajja
tubeerawo nga newaka wakweyiya ino okweyiza ekyokulya kati waite mama wange yali akola ku leero awo ku leero station awo ku kibangirizi kya leero awo nga batundira emmere biki ebyo nangamba jangu obeere nga ku biroole ntandika okubeera oli mukwetikka migugu taata omaze omutiisa talina wagenda kukwatirako kubanga yakoze ofunye akalimu akapya nfunye okwetikka emigugu kali otwetikka emigugu tulina gye twagenda ositula ebyuma bana ebyali bizitowa nga bizitowa tebatusasula balina omuvubuka omu bamuyita mu birunga batulaba tuli bwana buto tebatusasula nenga neddala ennaku eno ngenda gikomyawa wetisa aguma gazitowa naye tebatukoze eki nenjala etukola ki etuluma kati kyenakola kyali kimu nenga ne kati nina okujoininga ebintu bino ebya music ndaba we muli omuki omulamwa kati waliwo group yali awo kukikuba mutwa okabalagala awo nenjoininga najoininga nentandika okugenda mu dances ezo nga bwe ngenda eri ku leerwe bwe nzijaawo bwe nzija ku leerwe ngenda awo first performance yange yasooka yali ku Blue Africa nanzira mu limba lwa Lagadi kigambo love kikulu kati yatandika okumpita Lagadi kati nentandika okyongeramu ddala amaki amaanyi bwe natandika okyongeramu ddala amaanyi nengera bwe nsomba emigugu kati waliwo omukwano gwange omu gwe nasinkana bamuyitanga Spider naye ng'akola mu Lufula kyenva mugamba manyi Spider kino ekintu njala kufuna mulimu mu Lufula kati nga ndaba alina kaki kasente kati nga nze ndowooza ebya Lufula biki byangu nange ate wali buzibu ngenda kwogera ne bampa omulimu mu Lufula kati ng'ogenda ku nte ziri n'oziwandiikako ennamba naye nga bayinza okusindika mu nte oli nagamba mu nte gye njagala ompandiikeko namba 145 naye ng'olina kuyita muki mu nte ng'olina kuyita mu nte ogenda ogimulambire kati obala ogimulambira odde okuwa ssente nga taliiwo ate nga ate tomukola ki tomujjukira nguyinza omunoonya Lufula yena n'akola ki n'abula nga tosooka saba kasente ko n'omugaa akateeke wano kati ogenda ng'oli nako kati wali basasula lwaggulo kati aluddewo yalamba abantu abo agee kulaba nayo tebijja kusoboka nakola ennaku ezi ne birema nengenda nenzida ku byuma byange ebyokwetika emigugu nga bwedi mu kaliyoki nennemerako kaliyoki nennemerako kati gye nasinkanira group gye bayitanga Cream Dancers ne bantwala bwe bantwala gye nasinkanira mukwano gwange oli yazala mukwano gwange omwana omutegedde kati nabasikale kati nanyongeramu art bwe yanyongeramu art ntandika okukola ki okubeera perfection nentandika okweyongera nga nkyongeramu amaanyi kati bwe nakyongeramu amaanyi kati nentandika okulabwa abantu ngenda okulaba nti comedy anyumira abantu nentandika okubeera comedian olwofuuka comedian nyingira okubeera comedian kati bwe nyingira okubeera nga mukwano gwange yo yakola country kati nga tulina combination oli ali mu country music ng'oli mu comedian kati mba nva ku gundi ku ndwalirwa Sande nengenda tuba tutambula tugenda eyo kati omukwano we yanjigiza n'okuddamu okunywa omwenge kuba bali nali sigunywa kati nzize waka ndi free kati nentandika okunywa omwenge kati nga nkomawo ku makya nga bukya nga mzee agenze buli omu agenze ku mirimu gyate nga nze neebaka kati netwasinkanira mba ndi awo nensinkana mukwano gwaffe oyo gwotegedde nenamusinkana nembasinkanya n'oyo mulala kubeera ekimu ne bazaala omwana tutandika okuba ne tufuuka bameka basatu nga tonkonako nga weebali ne tufuuka baluganda basatu era nga bwe tuli era nga okubeera nabo basatu nga tuzunga basatu era oba okola shows otuyita bameka toyitako babiri oba omu kubanga combination zaffe zaalinga nnungi nga zokka ze tukola kati nga gwofuna ssente tandika okubeeramu eyo embeera nitubeeramu eyo embeera kati nze nenkyongereramu ddala awo natandikira okujoininga zi dances awo twazinda abashagi bashonipwe bagira wano e Uganda ba Econ awo nagenda mu Pama Awards nominee awo natandikira okujoiningira ebimotoka natandika otutwala mu mawanga eyo mu
north wa bino ebimotoka ebiba birina zidrive ebigenda ntandika okugendamu ebyo okusinzira ku kitwali tukola naye ng'egyo tugenda tusinkanayo abawala ab'ebika ebyenjawulo nga twebaka n'abawala nga tetwagala kumanya ate nga tetwambala kwegamba kiri ekyomuwala eyatandika okukozesa kikomyewo kati kigolokose tutandise okwagala abawala twagadde abawala nga gwoyagalako leero toddamu mulaba ebyo nga byo bikoze eki biwedde twatambula ne twebaka n'abawala ab'ebika ebyenjawulo era ze njala okuya simanyi bakazi bennaakaba nabo mu bulamu ne bwembala sisobola kutuusa sibamanyi era nze n'okuba omulamu kisa kyani kya Katonda ne tutandika okukola ebintu ebyo olwamala ne tukomawo e Uganda Kampala ntandika okuba nga tugenda ku New Life gye najja Sugar Mami yasooka okumpasa Sugar Mami oyo yasooka okumpasa yanneegomba ne twogerezeganya awo olwo tugamba Andrew awasibwa omuwala yasooka okumpasa yabeeranga ku Kavule bwe yantwala ntandika okubeera naye Makerere ntandika okubeera naye nze sikola yakola byonna naye tutandika obwo obulamu nembeera mu bulamu obwo mukwano gwange yali amumanyi ng'era nze okunjagala olina kuyita w'oyo w'ejjamani nendyoka nkola ki nendyoka nkwagala era nga gwe nteekayo nga mwannyinaze kati nga gwe olina kumwagala olyoka okole ki muvudde wala naye yambuulirawo tuvudde wala twayitangako eyo ne wano kati ntandika okubeera n'omukyalo ntandika okubeera n'omuwala oyo ntandika okubeera n'omuwala oyo etubeera naye wayitawo ebbanga baganda we ne bagolokoka bwe bagolokoka ne wajjawo embeera etaali nnungi baganda b'omukyala yakwasa babalaba nti tubamalira ki budde kati nga balaba malira muganda we biki obudde ne bateekawo embeera kati bwe baateekawo embeera jjukira ndi celebrity ndabibwa kati nina abawala abazina ebimansulo nina abawala abakola mu video vixing kati gwaŋŋamba oyagala ateekako njagala abateekako oba abajjako oba ayagala bateteekerako ddala ngera obuuzaani nze kati olwamala ne wayitawo ne tubeera nabaawo nga bw'oyagala nga mbakuwa kati wayitawo ebbanga tono abaganda b'omuwala ne bagolokoka ne batabuka nnyo ne bantega kati omuwala yali afunye omulimu e Juba kati bwe yagenda e Juba ajjukira e Juba ebiseera nga tosobola beerayo nga tolina musajja n'afunayo omusajja kati ate nga yapangira ne muganda wo ogenda e Juba kati omulenzi agenda okudda nga mu nnyumba y'omuwala nze embeeramu kati ne bantega omuwala mukwano gw'omukyalo oyo naye njagala nkule ne bakati bwe bamala omuntega ne mugamba nnyabo tolina kubeera wano kubanga muno ennyumba by'oli mukyala n'aŋŋamba ate oba muganda w'omuwala yandeeseeyo kati oyagala ndadowa kumbe bali balina kigendererwa bakole ki bankwate oli bamugambe walekawo omulenzi kale ate yabeera na mukwano gwo yaleeta muwala kati munnange ne bamubuuza kati goloza ki ekibeera awo naye nga njogera mu maaso ga Mukama tewali kyaliwo na muwala oyo kubanza ebirowoozo byange byali kwoli kati ate nga ono omuwala yalina ebigendererwa bye birala yali ku ddiiro kati wayitawo ebbanga omukyala oyo n'akomawo kati bwe yadda kumbe yafunayo omusajja wa e Juba kati we yafuna omusajja e Juba n'atandika kati kola yadda yanguwako bugwi ndoza nga bamugamba omulenzi mugweko buki yansanga mu nnyumba nga neebase ne musanyukira we namusanyukira kumbaze n'omusajja ayini mulese mu loogi naye yali amuwasizza oba kulunda omusajja ye yawasa kati simanyi kabanga omusajja leka ye yawasa kumba ate omukazi ate ayinayo omusajja wa eka kati kumba amulese kukola omuloogi kati we yamuleka mu loogi ng'akola kingajja yali munnayuganda oba yali munnayuganda omusajja yali munnayuganda kati nga gajja ayingira nga mugamba yo tuuse otya kuba yaŋŋamba yali agudde ku accident oba bamuleka nga nomuleka nga simanyi amusanyukira yajja awenyera nga tubeerawo kyavanga ngenda gendako mu kyalo kumbe ayagala agenda waani wooli kati ate oyo omuwala we namusinkana yanguluminga nnyo mu kucyakala we yanjigiriza embaga y'embaata awo
ate ninjukira nagenda mu mbaga y'embata nga bammanyi ndi star awo nasinkanira abakazi ab'ebika ebyenjawulo ng'omuwala gye nagamba nawe emitwalo gyange 5 tugenda onsanyuseemu nengese nk'okugenda nga nkola ebyo bwebityo ne basalebu besijja kwogera mannya so bwekyo bukyalinga ng'olwofuuse nneeko twalinga twetega nga weetega twetega era mikwano gyange bangi abasinga oli najja n'akuwa akasente n'ogenda abasinga baafa nnyo mu bintu lulimi olumpimpi ng'ofuuse nneeko yes kati nga twetega ku mbaga y'embaata awo abamu baagiwulirako yaliwo nnyo emabegako nga wakuna yakwatanga faya kati netubeerawo awo mu mbaga y'embaata kati omukyala oli wayitayo ebbanga ttono n'akomawo bwe bali baddayo nange ando togenda nokumperekera ekyo nze namanyira omuwerekera mpaka ku bbaasi nanga tojja kumperekera ne mugamba lwaki nanga kugani nabe ngina tojja kumperekera ne mugamba osaaga notegera boogera nabo netugende wale ntugula enkoko twamala ogula enkoko nalinnya boda enya boda nange nezya nga muvaako emabega boda nezeetwala okuwa MC emisinde ebisere okukupa twali balinjiranga boda zigenda wa ejuba ngenda okutuuka nga omusajja muganda nakulinze wedda sikulaba kati wedda okolayo ki ngamba kyava nga mamuko we bali kumuleeta omusajja nampa emitwalo 2 ampise muki muko nawulira nga nkankana nawulira nga mpunze tewamugala sirimuko wakiri bayalira ekiwago si ku kiwago kugamba natya omuwala kyekyaba kyakoze kugamba yandaga talina musajja kate wano ndaba omusajja ate mukambwe nnyo okusinga ate nze bwe nandibadde omuki omukambwe nebinsobera nenkubira muganda wange oyo netubeerawo awo nangamba ti omutima ne gunnuma gwannuma nnyo kati awo nentandika ogakati nomwala nina omuloga ne bandagirira akakadde kaali eyo nenkoko yannemu okulya nti nali mu mbeera siyali nnungi nenjala nkula enkoko nagigaba ku mukwana akedwa mukwano gwe bamuyita medi kati olwamala nengende nenkigaba mala ogigaba nengende enkeera yalo ne bantwala ewa kakadde kaali awo kaleero nga kalina akakono kaali kalema ekatandika okumpa obuntu obw'okugaayagaaya kampa obuntu kati mukwano gwange ono gwotegedde naŋŋamba jangu kutwale tugenda awo ku 2 waliwo omusawo omuganda afuna kwasinga amaanyi netugendawo nakola yalina bye yakola era ne mukama ye bali kujja ye bye yakola yabikola ate nze nentyamu netuvaayo twavaayo nendaba nga amazima kati wali ogenze kuloga baawukane n'oli omusajja akwagala ennyo anjagala ennyo bakola ebintu ebyo babikola nange nakikolako emirundi gyali 2 era nkikolayo kati olwamala nenkola ki nenvaayo netuvaayo kati netubeerawo kubanga olwedde omukazi yali agenga nina kwetereza na mutima nga nze nsula mu bbaala kumawo kumakya olw'ebirowoozo ebiki ebingi kubanga jjukira mu kujja mu actual sense eri nvudde mu bubanda webawala eri kati njala kusetolingako wati n'omuntu ki kale ate abadde anteekamu kale ate waliwo amukoze eki teyalinayo omwana nti oba alina ku baana oba teyalina mwana kale ate abadde anteekamu kale ate takyanteeka abuuse kitegeera kale ate mwagala kale ate ampadde ew'okusula kale ate ewa taata wange sisobola kukola ki kuddayo netubeeraawo kati olwo ennyumba yo ogifuluma oba ogisigala njirimu kati naye njala givaamu mukwano gwe naŋŋamba awo ne baŋŋamba nti tova mu nnyumba ya muwala oyo naye mulenda asooka akole ki yali apangisa asooka dde kati awo no ne luggwa olw'abasiyazi ne lugolokoka olw'abasiyazi kati nendaba tuva mu kwekolera ejjanyi nendaba kati obusiyazi buyinza okubaamu sente kuba ne byabana abawala batugenda kunomya ki omutima kati bakwano bange abamu era abacelebrity nnyo mu basiyazi eyo nembakubira essimu ne bajja ku chicken tonight ewandegeya nembabuuza procedures ziri zitya oyita otya ne bajja ne bando ya ssente emu yali ya $1 endala yali wali omutwalo wangi taata ne babuteeka nga gwe osalawo obusazi bali ku muyala osalawo obusazi nga naffe bwe twasalawo nga gwe tukusayininga ng'otandika kukola bintu ng'ofuna ssente
Taata wange nali mwagala nnyo. Nenga liwe ngamba ni taata wange wa kitiibwa. Anaawulira atya? Mwana ayingidde obusiyazi. Mwana ayingidde obusiyazi. Ababikula bbuutu. Anaawulira atya? Nga n'ensooka mbaga musuke mumpeeyo akaki akadde. Kati ku main gate y'e Makerere awo waliwo akabbala bakayitanga Tickles and Giggles. Kati sitaani atandise okunsindika mu bantu abo. Abasijazi we baatuulanga. Kati tuli ku performance mpanze okuperforminga nnyumirwa kati bagamba ndeetera zibbiya bagamba waliwo ngambye tukuleetera ebbiya ono. Kati nze mmanyi abakazi batwagala kuba twabeeranga omulenzi omumanyi. Bakolanga ejjengo lyaffe yatulabika bulungi. Yatwesiga buno obusigo bwa Nice and Lovely obwalingawo obwebibiri. Genda okuvayo ng'ejjengo lyakayakana n'omeremenya. Kati kasikini okasiimudde kaakayakana. Kati ng'omukazi ava eri akolengera nga bw'oyaka. Omusajja Kitegeera. Kumbe n'omusajja ate alengedde nga nange bwenkola ki. Kati nga bandeetera bbiya nga nywanga baŋŋamba bw'omaliriza. Waliwo omwami, waliwo omuntu agambye omala gendawo waali. Ekikazi ekimmatidde ekyo bannange. Ate nga neesimire neekulako bulungi nnyo nekuba spray. Nenzija. Ngenda okulaba omusajja ate yatudde, nze nali nsuubira mukazi. Ngenda okulaba omusajja yatudde. Neŋŋamba ate kati kuluno weetega bubi. Sajja kyavaga performingidde bulungi neyeesesa. Wali ova ku karaoke wo? Neyeesesa. Juga zino zonna bino byonna byatambuliranga wamu. Twazinanga n'ojja eno n'obeera kati zonna senti n'uwa twagendangayo biki. Onzinidde bulungi. Konze neyeesesa. Nanga naye mbadde njala nkutwaleko out. Neŋŋamba kijja kitya ate omusajja okuntwala out. Kati olw'okuba nalina enjala. Ne mugamba kale ojja kuntwala. Kati nanvuga kati enkera yalo nampita. Tugenda ku Dowington. Kyenva nenjala ennuma. Kyenva mugamba. Dowington eno wansi. Naye ng'enjala ekola ki? Ennuma. Kyava ŋŋamba nti naye omanyi kakanike emmotoka wano. Tumale tugende wali mu luumu bakuleetera ebyokulya. Serebu omuyala. Era tebakulimba nti waliwo serebu alina ssente. Wakiro ku bibiri obaako ebyo bakugula buutu kubanga abayimbi abasinga babagula buutu. Bateebereza ozuukuka kiro emisana onookola ddi. Kati ne ŋŋamba mu luumu kulya emmere kolayo ki. Ne mugamba kange n'ensooka wali nzije nkesooka mama Dowington kuba mama akumpi yali akolera. Kansooka nzije. Kasayogera luumu natandika buki. Seeteekera. Kati yo nemuwona. Kati omulala yatusanga ku Chicken Tonight awe Makingi. Kati tenafuka Chicken Tonight. Bali ne mukwano gwange omulenzi oyo gwomanyi. N'asooka mukono neyaso nanga nga mukola bulungi. Naga ne mwagane kati namukuba akama. Kumba muyiseko amaki amalevu. Kati ze sigino zaabwe. Kati twete tuzimanyi. Namuga ne mwanjala munkyalireko ko inagamba kali olinga amaze obuuka. Nga olindooza ijjo bisobola. Gwe yaro nabuuka. Ne bampita ne bangulya cupa nnya nanga jankuulire. Nampisaako amalevu. Ninga nkati ko nagatuuyanyi ninga guys storage. Yaro nabitegeera. Kati abangamba ne tulina emirimu gye tugaba. Gino emirimu mirungi naye ate si gye mulina okubeeramu. Yankuwa omulimu. Kati ngamba jukira noonya mulimu. Ngamba kale nga tukola kinga ampita. Nampita ku King Fahad. Kati bwantwala King Fahad. Nga ngamba ekizimbe kya babiri ekyaffe Park View yaffe nga atandika okumbulira ebintu byabwe. Naye ate abaana ba Park View abasinga bakola ki? Mbamanyi. Kyokka naye antutte kyoba sitaani mubi. Antutte kyokka enjala ekola ki? Ennuma. Era abagenda mu busiyazi abasinga bagendayo lwaki? Lwa mbeera. Jukira noonya nange embeera ekola ki? Etereewo. Kati nampisa mu King Fahad nga ngambira edduuka lyaffe. Naye nga ndaba atandise okukola ki? Okunnimba. Akufera. Anfera. Manyi abasiyazi abo bagezi akulima n'ekyalabirako ddala oyitike. Nga ntwala ku Uhuru. Ne ngamba kati atugenda agenda kungulira ku kipiraawo. Tutuukawo waliwo munne. Kale nsangawo omuvubuka mu kyotala. Ng'amuzaala mukwano gwa maama wange. Kati ate mubuuzo z'otya wano nga ono yabadde ampise. Ng'agenda kati kumbe balukulutinga. Lubayingiza ekipya. Kandi bwe nalaba ne neewuunya. Kati nga nange ntuula. Kati namala okutuula
ngate nkokumbulira bibali bagala okukyuka ninda bampeki mmere nga bampa soda ya engoba tonnaba kulya anyololo ki olubuto ajja nga tandika okumfira nga mandi kati ku Lwokuna tugenda kusinkana konze kani kutwale ku office tukusayini ng'ofuna omulimu kati nenga ne omusajja atasobola gulwadde ekyokulya emmere yagikuwaawo ate nga mpadde sajja atasobola gulwadde ekyokulya kiki kyaliko kati nga ngenda kati tuba tuli awo naye n'omwala gwendi naye lwali Lwakuna nga nkubira essimu nga ngamba jangu eno mu luwafu ogulidde tugenda tunywe ku wayini kati nga nafunako kalinki nti omusiyazi yenna kasita agamba okunywa omuntu yenna kasita okunywa wayini aba muki siyazi waliwo wayini waliwo biki jangu konze nja kujja tubeera awo naye n'omwala gwendi naye ziba ziwera saa 12 nangamba oli wakonze nzija naddamu nankubira ku ssaawa emu kati olamala nange yankubira nemuga sokwegere no nemuwomwala omusajja yatuwemula wangi sajja yatuwemula kati kutuwemula nengamba wamma musiyazi awe na confirming nti musiyazi oyo nemuwona kati yali asubira owulira eddoboozi essajja ate omuwa kati we namuwona kati wonna ku mini price nga nzijamba kuba ebikonde nga bajja nga bantambula kunokola lyakwatako n'omukuba nabakuba by the way kuba nnyo abasiyazi ate wali weetisse ku kyuma kati neŋŋamba munangamba Andrew olina ebintu byonna okuvaamu kuba abasiyazi bo bangi togenda badduka kati nali nnyo mu entertainment kati nga baŋŋamba okufuuka celebrity balina okuba nga bakulya bbuutu kubanga aitutumu sitaani muzibu etutumu ayitambuliza mu ebyo mu basiyazi kati nenteeberezaamu nze Andrew genda mu basiyazi kati wayitawo ebbanga ttono waliwo DJ celebrity nnyo kusijja mwogera linnya ne batuwa ddiiru yagenda lira tugenda erira twagenda n'emikwano gyaffe alala ba celebrity sijja bwogera mannya tugenda kumbe nanyini w'ebbaala naye muki musiyazi katuvaayo tuduka ku tavani awo bayitangawo ku tavani asanyuka mwakola bulungi ngamba omanyi saba bia yena goyagala nga bampa bia nga nywa nga tugenda mu Siriki gwe ng'olwo omanyi just appreciation yes katugenda mu Siriki kati uyangano tugenda no sula fembi konze tugenda sula fembi konze kuki tugenda sula fembi konze why kati nempitamu nenziruka era naye yansika nampa ngabanga nkuba akaama kati nenziruka kati bwe nadduka nensooka mbiwummulamu ebya entertainment nensooka mbizaako emabbali kati tuddeyo wano ku muwala jukira omuwala ali Juba kati wayitawo ebbanga twali ku show nefunga bwe tutambula abasatu twali Makansanga eyo omuwala akomawo ani oliwa banange nkomyewo kati naye wedi nali nafuna dda Maureen banange nkomyewo banange kofinga ngamba obadde ogamba ki yogera n'oyo nali ngati nali njogera nga bwenjagala kuba omutima gwali gukoze eki buwonye nga gufudde gyakola nga gyali gufudde ofunye replacement eguwonye era bayogera ne munnange oyo kati olwo bye wagenda okuloga akwagale nga gwe tolowooza nti kisobola okuba kyamulondoola kati saakirowoozaako yes kuba nakikolako emirundi ebiri waliwo lwembusebuuseemu awo olw'obudde yes kubeera nina gye nagendako ngagenze n'omusajja ndese mbala nene anemuloga ne bana kwata empale ye gendo byekuwogikweka giteke mu kitooke biki ebyo nenjogera ebyesimanyi bye nayogera so kati tukomawo wano oli amulagira tuli Kansanga banogira tuli Kansanga ngajja bwe yajja nga ngamba Colin omanyi sorry nga ngamba omanyi kankole ki etugwesigala no Maureen kangende nono kati nga na parking ka suitcase kange nateka muddo obugoye bwange nga buli wuwe kati ndi kuwaddira nze nkole ki odduka buddusi katuvuga nga tugenda ne mmotoka ya Maureen nga tuvuga nga tugenda nga nzigulawo gate bulungi nga mugasoko otule amuze butuka yani kabukakkana nga nzigulawo bulungi ngoloka tugikyusa nga etunula gyekola ki gyeva nga genda kugalawo nga tukoze eki nga tumaze okuyingira kati ye alina police ye bwayingira yitayo direct mu kisenge nayingira mpaka mu kisenge kati wayingira mu kisenge zine kwata kakesi kange mangu nnyo
nono Maureen yali akuwasizza. Yali amasizza naye nga ate eyo tugenda mu bya rogi. Bwe nali sinakufuna wange. Ngenda. Kati bwe nagenda agenda ofuluma. Akulaba. Tandaba. Egati yo gigadde. Ngate njigadde. Akuba essimu sikwata. Kati muganda wange oyo ye yalina kati nanoonya ekyo kyonna nembula. Kati muganda wange yayagala nnyo wano. Kati nga bamukubira enkeera. Jjukira bali babeera Kajjansi eyo. Bamukubira enkeera ng'akola ki? Ng'abalagirira. Nga bagenda e Kajjansi. Kati tunasho ku Afronica. Kati mbandi awo nga nkubira essimu nali waka ewaffe. Andrew no nkoze omusango naye nsaba kunsonyiwa. Nkoze musango ki naye tonyiigira. Nkoze ate musango ki jjukira oyo mumaze. Wayitawo ebbanga ttono tuba tupafominga. Nalagiridde Sylvia wooli. Konze kati walagiridde waaki. Nanga natiyaze ne ssente. Natugulira pooko. Awe nyini waboosiba kati. Bannange ebifi bigenda tusuula ku buzibu. Okay. Tugenda kubanga tukomawo awo nyine we tugenda okutandikira. Sister alagirira ani mulamu owa wooli gyo performingira naye nga azze ne ssente eyasobola n'omuwa ku bifi. So tugenda kubanga awo nyini tukomawo ku kitundu kyaffe ekyokubiri. Yagala kugamba nti sigala ku Good Girl Nutrition, Mami Dawson YouTube page tugenda kubanga ate tukomawo.